Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe tugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate werebera okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tuleeta videos empya. Mwana muwala Pretty Nicole avuddeyo n'atabukira abantu abamuvuma abamuwalana abagamba nti ye ne Uncle Akram bandibanga Ebya. Kakati omwana muwala ono avuddeyo ku ka video n'ayomba n'atabuka n'agamba nti abakazi ababi, abakazi abataasoma, abatalina future be bagenda mu comment section ne bamuvuma be batambuza olugambo nga balimba anti-Kuruthumu nti yandibanga ali abbaawe. Kakati mwana muwala avuddeyo n'abyegaana n'agamba nti ebyo byonna bye bamwogerako bikyamu si bituufu era ye omwezi ogujja ajja kubanga akola ebibuuzo yetegekera ebibuuzo. Kakati talina budde bukola kintu kikyamu n'agamba nti ebintu byakola emabega okuba nti baamukwatako nga babba wa munne ng'alina ebintu ebikyamu byakola tekitegeeza nti kyali. Era n'agamba nti ye yakyuka Uncle Akram amulabanga uncle ate ne Dr. Kuruthumu anti we. Kakati talina buzibu era tatusobola kuba nti ayina ekintu kyasobola okukola oba okubba uncle. Era n'agamba nti omuntu yenna yandibadde akitegeera nti ng'omwana tasobola kukola kikyamu uncle, tasobola kubaako kyakola uncle, tasobola kuba nga yeetega uncle. Kakati omwana muwala ono avuddeyo n'ayomba mu nnaku ennyingi n'agamba nti abalina obujja nti mulungi nti alina figga ennungi bamuwalanira bwereere kubanga ye ajja kubaabuka. mubawe mwewulireko. Agenda mu comment section n'okeberamu ekifaananyi ky'omuntu n'olaba nga ategerekeka era babi be banvuma. Naye nga bambi kimbadde mbagamba mundekemu mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe. Uncle Akram, he's my uncle. He's my uncle. Mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe nze si wendi. And right now nsoma. Ekifo ky'okugamba nti kale mukama muyambe bambi ayite oba kimuli awo mwogera bitakwatagana lwaki temwagaliza. Mwagala Kuruthumu ansuule mwagala ki? Kuba kitegeera ki like your intentions. Oba luli we bankubanga like sina kyenkoze. Kyekyabasonyiwa neera mwagala nkube. Mwagala nkuba nkanyuge oba muzijjako empisa zammwe embi n'ennubu. Kuba ekisinga bino ebikazi ebibi ebyadiba byebindiko nze omwana alina future. Lwaki mwagala olinnya mu future yange? Buli muntu Katonda aba n'omukisa gwe gwe yamutegekera. Mukitegeera buli muntu aba n'omukisa gwe. Kati mwe mba mwadiba nga mmwe be basinga okubbira babba bammwe kyakamwogera mu lwansonga mulina ennaku nnyingi. Basajja bammwe bababba nnyo naye nze si wendi. Ndi kusoma kati because I think imbulayo n'omwezi gumu ogw'okujja nkola ebibuuzo byange. Kati nga mudawo nga muŋŋamba ebyo ebintu ebigenda like ebitangasa na kungasa ebisobola okunzija obujje ku mulamwa naye nga tekisoboka bambi. And ensobi zikolwa abantu. If I did my mistakes in past years kati siwe kigenda obba. Mwemba mlowooza nti nawe ekitowe ekiri mukigire we muti but siwe kigenda obba. And people who do believe in me, they are there. Tebajja beeranga mmwe bo gye bali. Mwemba we mutonga we mukitwala bambi mulabya. Siringa we mulowooza. Era mulowooza we nti kuba mwadiba bambi buna kumbeera n'ennaku awo nga mugamba bannaaye biki naye ate omuntu obuvunaanyizibwa sinabalaba muko munene okomenti ya muntu w'amazima. Mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero Kyabazinga wa Busoga essaawa yonna ajja kubanga akuba embaga omwana muwala ono Queen wa Busoga Inebantu Mutesi Jovia. Mwana muwala ono ayogeza abangi obwama nti ku social media mwana muwala mulungi anyirira yenna alinga amata mweru ate n'ayongerako kuba nti ayambadde olugoye olweru kwegamba ye kala yevuddeyo bulungi nga anyiridde. Ayogeza abantu obwama nti erinnya Mutesi simanyi Munyarwanda simanyi muki simanyi mu Westerner bintu bingi ebyogeddwa naye nga wetumanyi obulungi nti ebusoga bayina agamanya agaba Mutesi bagayina most especially bana abasoga abakulu luli olusogo olw'eddedde olukadde kadooro baali nga batuuma abaana baabwe ba Mutesi. Kakati mwana muwala ono Mutesi Jovia Musoga era nga yajja kubanga afuuka Queen wa Busoga.
Mawulire amalage tulina olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga olunaku olwaleero abadde leader bamulaze omukwano mungi guli ogw'ekimemete. Abantu be leader bali bwe baagala baba baagala ate baba tebaagala baba bakoowu. Kakati abantu be leader bamulaze omukwano mungi, bamwagadde, bamusanyukiddeko. Kwegamba Robert Kyagulanyi Ssentamu kimuyitiriddeko olunaku olwaleero. Tujjukira bulungi ebiza bibaawo emabegakaawo katonotono abantu abasinga baavaayo nga boogera nga bayomba nti Kyagulanyi abeera atya n'abantu abo abangi. Abamu ne bagamba nti alabika alina zibbaasi zisomba abantu okubajja e Kampala okubatwala mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga omuli Mbarara, Mbale, Mayuge n'ebitundu ebirala ebyenjawulo. Kati olunaku olwaleero abadde leader ate nga wabaddewo abantu bangi bamwagadde bamusanyukidde. Kwegamba Kyagulanyi aliko favor, aliko kye bayita favor, mukisa gwa Katonda. Stay tuned and don't forget to subscribe. Peace.